ku CBS Mandusa onabayo bobo asami singse tubangayo ne dictator maka singse tubangayo wewe nafunye guno banange guno misana nechiro onakumpera mukiro banange biromansi bimpambye banange olulenzo lwefuze banange biromansi bituwambye banange nze Akaita banange Waikibenda aline Lydia Jasmine Kuchaba Safama akayimba kakatutadde ku dakika 18 zokka ezagala kusawa 11 akaongeza kuna kole musawa yokubiri ampoliza program eno tukusanyusa bwe tukubulira bwe tukunnyonnyola bwe tukuyigiriza na mawulire n'ogafuna era nga gennyongera okubanga nfuna agakayingira we sawa eno NRM SEC unanimously nga tebeetemyemu ya atunyumyanyumyamu wano ng'omuvubuka njagala kumbulira ku lugendo ova Algeria bw'otuukaano otuukira ku ki okomyewo omaze okusoma ina digiri otuukira ku ki ntuukira ku mukwano ogw'ensuso ogwa famire ogwa famire ate manyi wabakirawo omulala gaali gwa famire mikolo graduation mumanye ntuula ne muzeeyi wange ne mugamba munaye emyaka egyo gye mmaze mbadde sisoma busomi mbadde njiya n'ebintu byange ate nsevinzeyo n'obusente bwe buti nali nawo nusu 9 olwawo lwa $1 walujja ku sente za gavumenti zewaba abaana bali ku kozi wano okugenda okusoma gavumenti yekuweerera gavumenti okay kati wewagiragiranga n'ofiisa bebaweerezanga ka $1 ekikumi ekya buli mwezi zenakitereka emyezi omwenda egyasembayo so zenatandika nazo zezakola singa gobadde owulira zezakola farmer remix n'original zezakola chenchebula nakampala zezo nyimbo ne malayika Ushitegeeza muzeyi tewamume muzeyi teyamenyekamu omutima awo n'agaalaba namugamba ingini alaba gyakutte twakanya mune ebintu bya muzeyi omulaba muzeyi byali bya contract ya bigambo nti mwaka gumu ekiba tekirina kye kituuseeko nga tugenda tunoonya gundi ate tunogenda France kusoma masters awo ndyoka enjiriba ebyemirimu so nemugamba mpa omwaka gumu kiba nange ngezese mu byange kyempulira nti kyenjagala Katonda n'ayamba muganda wange omwaka twali tunatera kumalako muzeyi nga tandise okugamba tiketi nno ejja kuba waayo tukoze tutya agenda olya ku rediyo gyayitingana ku CBS Konyimiro nze fama oyo mwana si mwana wange lumu yali mu taxi addawaka agenda buli olimba omulundi ogwasooka kulimu obwana obwali butuddemu bwe nakula nawe ekireke nga tebutamanyi nti mubwalimu taxi yonna takigamba oyo mwana wange yayimba that's my son I sent him to school n'abanyumiza emboozi yonna nga bwe njikunyumiza mu dakiika oluvimbo n'avaamu taxi nga yalulidde so awo emboozi y'okudda wano bwe yali that's how you start paka kati toddanga tozanga watandulako ku bigere n'ovaana n'ogenda mu ggwanga erya Nigeria n'okola na you did a song with Ricardo Banks waliwo oluyimba lwemmanyi lwe wakola ne Tekino oliko n'album esembeyo okufuluma n'okola n'abalala bewasiima naye mabegako awo ovaayo ogamba nti okola n'aba-Nigeria is a waste of time okyakiyimirirako kati lwaki speaking from experience okola no mu Nigeria si kumala budde bw'aba yazze nga yakunoonya kumala budde kubanga yagwamunoonyeza aliwali tapu kinyuma nnyo n'ava eri Nigeria n'agamba njagala kuyimba ne gundi thani gwe okuvaana noga ngenze kuyimba nabo tebaagaliza beeri tebaagaliza muntu atali waabwe ate bo ku bo within themselves beetigisa bo beeyagaliza omwana ayimba emyaka ebinaga legend kati kalema bagamba kaleje anti naye nga n'abambi abanene benyi bakugamba akakana katabu ate so boygo naye yingira mugwe Diamond Platinum mugwe Waikibenda West Africa apana so naye nga ate bo bakozesa abayingire wano
era olimba alubeerako ngaayagala ye kufunayo mu bafans abalala akumiza ekintu kye nagamba mpayo n'ebigambo by'oluganda awo then bwetuuka otupushinga eri talina kyalukolako ate nga jjukira omulamwa gwa kulaba nga naawe baako ne ate wano abaana bali mu kulwana kulaba nga bayingirayo kati kino kambasomereko baganda bange bali wano kwata Uganda katiza Uganda yimba ne Waiki Benda yimba ne Chameleon yimba ne Bebe Cool yimba ne Fik Fameka bamale awo tujja okugoba ate music wa bali mu kuba bali kye batukola si kulingiza ate be nabo benyini tebakyakola collaboration nabalala banoonya mu America mpozi naye wano mu Africa beekola mu nnyimba gwendaba omwana omwe yakatandika anolimba ne Davido ate nkeera akoze ne Wizkid ate nkeera alina pato ranking ogenda olaba toyina wotekerawo muyimbi mulala atali mu but ekyo kyayambako Diamond ne sente ne zizitwala kawabuwana n'okubanga olina gye weewola awawera akasente ate zitaliiwo kyetaaga ng'olina akaseera okumujja because mwana byambwa ate jjukira n'obudde bwaffe buli limited nsi kuno olina okozesa time yo nga bweriwo so the structure nagikyusa ne strategy njiziza waka kuyimbira bantu bange naye obeera wano eno kuba kyemmanyi my lover oyo Shiba teyamunywa yanoonya Shiba okitegeera naye Shiba n'afunamu nti yamuyingiza ne okay CBS FM Mando so Waiki Benda on your stereo katono nnyo wine around I wanna spunky breakfast in the morning I wanna spicy yeah girl I'm not dormant in a debate I'm not dormant you better show me your format cause girl me now baby ze byonkola gwe I don't like it byonkola gwe I don't like it. Okay, Chaba Safama byonkola Waiki Benda kuchaba Safama kwetu lienda chikazia 2029 zakara kusawa 11 za Dictator Mark Evening Cruise bulika wongezi sawa 10 paka sawa emu zaka wongezi Waiki Benda tukyatambula tetunatuuka na mu COVID wano ebintu wawaddewo ebintu bingi nnyawo tetunatuuka na mu COVID wano naye bwe tutambula ne tujja mpola nga tetunatuuka ku COVID kisooka bayirabe bannaye mu nsonyiwe once a president, always a president. Yes, sir. His Excellency. His Excellency, the president. My history wa Uganda. Once a president, always a president. My history wa Uganda, president asoso vako. Ngate wali mbirani. Ngate bayo. Tebafudde. Tebalwanyi. Bana. Kati gwe tulina waneno. Waiki Benda. Mba Lumumba ntudde wano manyi mwa haso za feziliye z'ekiro funanga abayimbi bangi nova nono nayogera kino mumbo nkyazaamu omuyimbi Bruno K ng'angamba saagala Waiki Benda oyo Waiki Benda yabba mukazi wange namutwalira ddala bwe twali toyagala ng'ate akimanyi era mbu ye takikweka yaganze sikimukweka era namga simwagala simanyi did you do it out of nga tomanyi oba wali okimanyi nogaana naye tebaba mu kifulukwa bannange sookera ddala toyinza kwagala muntu gotabeerangako kyaliwe biseera ebisinga obukyayi ofcourse waliwo omuntu agamba nti ze dictator sikwagala simanyi na lwaki okitegeera naye bwebanga si kyekyo toyinza kukyawa muntu nga temubangako bakyaliwe manyi abantu namuliako ng'agamba twaliko n'ab'emikwano edda muganda wange tubangako ba mikwano twaliko bakoliigi manyi abantu okuba nti muli mukola omulimu gwe gumu so mwesanze ku stage emabega ogamba ekyo ekiro ekiriya tekinfuula kyaliwo naye oba kyaliwange kuyita nogamba wayi tunayo ekyemisaniwako nansalako ensobi ndooza tulina obyawula so kyekisooka ekyokubiri zinali simanyi kuba omukyala yenna bw'omusanga dictator okusooka mumubuuza ki webale nnyo olina omwami olina omuntu yenna akulimu omukyala nagamba nedda nemugamba munanize nkutegeera mpaka namba nitutandikiraawo wayiseewo weeks nga 3 4 mutute out okitegeera sajja nesonza obusente ntwale omwana kyana kirungi sinti kyali kikyali kirungi
tute out oba anyamubirako ndina baye bange nakyo kitegeera ansalako ajja ewa ikichechiri ngwe Bruno gamba ki so kati omuwala awo yali abingambye ko baye Bruno yali exiwa ne kinnafuyamu mulimu kuba nange saagala nnyo okubeera bakyali bange bakyali gye babadde zimutambulidde mu ntambula nga omwana mulungi Brad Guma okitegeera so me yajja ambongako bali nsaako kugerako n'omukyalo namugamba mubongeko namugamba mubongeko so mukulu n'agenda n'abonga ku mukyala ate ziweze eddakiika 3 4 jukira byaffe bya Luvimbo ate namugamba kati Bruno kimalo mwana oyine namba ye kubireko oboyagala mukwatagane nawo setingedde teriyo kuba zikuinako buzibu okitegeera nagamba ate webituweza kwogera nange kati gwa Black oyaveewo babuladi ne bamulya nebamujjawo nagezako kwekyanyanya ne bamufulumya wewe ebbaala ayo naalyoka atsalawe janakubira buli gwamanyi nkyammanyi benda baagala kunkuba bakoze batya batute mukazi wange ate nange bankube kati nno tuli wano wayisewo emyaka emikobena esatu ngwa ku interview nga yogera ebyo byagamba tabyogerangako paka olwo nengamba omwana ayagala mawulire nga nzuke muleke endaba tebya biremezamu naye mukati ono omwana sigenda kwebizaabiza kankube ku mutwe okitegeera ekiraga lwaki omwana yitajja namusobola kyekisookera ddala okuba nti awayisewo emyaka 3 omuwala akimanyi talina ambi saawa eno naye agamba benda yanzibako ki omuwala alina gyali ali mu relationships ate ali mulamu bwe Bruno kyakyakomyawo ziri enkadde kati yali asobola osigaza omukazi oyo nga tolina na respect wa mukyala nti alina obulamu bwe kati obupya bwatambuza gwotandise mulaala asanga bwagenda mu bayimbi ku muyimbi paka nakati nze erinnya ly'omuwala siriisa mu kamwa kange sirinako obusungu naye respect alina omuntu kati waliwo gwali naye amulabanga ekyomwendo gwoyagala nafuya nti talina mulamwa okitegeera so ne mugamba gye ensonga lwaki tewasobola nakubeera naye kyagaana because you have no respect okitegeera so si kyali wange tekisooka ate sina kyenenenyezange ewali kati Kyabasa Fama ampuliriza Airtel kuwadde n'omukisa gw'okubanga osima omuntu wo mu recommending ku CBS Mandusa onabayo bobo asami singse tubangayo ne dictator maka singse tubangayo wewe okay bagaito nabayo Waikibenda the voice of tender ampuliriza wano wenkutegereza munapeosa n'omuntu yenna nga wetalire enkulaakulana nga bulijjo Kyabasa Fama ekutegekedde omwoleso gwammwe gwa buli mwaka Kyabasa kugambye nti CBS Peosa Trade Fair 2022 etuuse mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo wano okuviira ddala nga nakusomwezi 14 paka nakusomwezi 18 Apuli 2022 mugandalo ya Easter mujje tukozese ekiseera kino eky'eggandalo ya Pasika tuyige ate nga bwe tusanyuka abalina ebyokuwolesa mujje muwandiise naawe anoonya amagezi okwongera mu mirimu gyo eyo tuveeyo mpozi katono nnyo how do you become omuntu eyakiikirira Uganda mu World Cup yali era Russia watuuka otya okufuuka gwe nti gwe muyimbi gwe baalonda otukiikirire Russia mu Uganda wano ne mu Africa okutwaliza awamu kiva ku Coca-Cola ndowooza project yasooka tandikira mu Coke Studio wali jjukira wakava mu Coke Studio omwaka oguwedde kati ogwaddako sima omusajja yabatwala mu Coke Studio yakuwa sente sente nazifuna sente nazifuna paddiem nazifuna zonna nange nze nazirya kati ekiriwo tugende nankani Russia kiva ku Coca-Cola nfunye opportunity okola olimba ne Jason Derulo so Lolimba he was scheduled nga ino yimba Russia ngagenda yimba n'abantu bonna abe yakola nabo version zali 5 Diamond Platnumz Waiki wanyu mlala bao Somali bawa then ne Caspanyo vs South Africa naye waliwo ebyabaawo ebiri political nga sisobola biyongera nako because sina maanya ago gabyogerako naye bimanyi eyo FIFA nalani so performance netabaawo
nene ngenda bulenzi ku representing yamani oba kulaba mpira yamani naye nga bo baatuukiriza bye baali bagamba. Yes. Era nezo nazo nenzikola ki nozipoketi kwe kuva ezazimba mpaka ezimu naddala paddi emu kale baba Ricardo Banks from the Marvins bwato gyakubira endongo eyo akayimba ne katutuukirako ddala eno tugenda okwera saawa zigenda okwera saawa 12 ezakawungezi bulako eddakiika 10 zokka atubere nga tuyingiraawo Waikibenda gwe tuli naye wabula nga njala nasooka kutegeeza ku lunaku omanyi ebintu bya marriage oba obufumbo byetaaga okwekkaanya byetaaga okwetegereza ate ne options nazo noziselectinga nogirondamu nga yeeyo nonywerera ku eyo nze ntera okugamba bakyali bange oba n'omusajja omu yagamba nti bw'owasa omukyalo omutuufu oli complete, bw'obasa omukyamu you are finished, owedde okitegeera. So kiri kulu nnyo okubanga olonda omuntu g'osobola okwenyumirizaamu oba n'owangala naye wakiri emyaka maye bufumbo obwo bufaanagana n'okuzaala butya. bw'ozaala mu muntu omutuufu obeera fit, bw'ozaala mu muntu omukyamu oba finished. Kisinza kati ate osinga saasira azaalibbwa because asinga kubeera ate namamaama ne Bayibuli ekyogerako nti omwana omugezigezi akoza ki aweesa taata ekitiibwa aweesa kitaawe ekitiibwa n'avumaganya nnyina okitegeera. Ndowooza olaba engeri taata ye bwe bamuprotecting awo. Kati gwazaalamu takubibwa mbaga kisoboka naye entegeregana yalemamuko katono yamaanyi naye nga mukyala mulungi nnyo era akuzizza bebi bulungi nnyo kana kampisa kadda nti kati kagulidde ddala ojakalabako nga kagala kuyigiriza kusamba kapiira naye ebyobufumbo kyagaanamu byange naye byo byalimu katono naye nga kyali wange wasembadde okubeera mukwano ng'ojjukira nogaa nti I was so in love. Bibaddeyo ebika bisatu. Ekisooka nekikunyumirizaako ekyakisinga ddala okwoneewala ekyo ky'omuwala omuwalabu. Ekirala kyali kya kawala ka high school, kaali kawala kalungi nnyo n'okuba nali nkatya nnyo nga nasooka nakwana mukwano gwako naye mbeera mu relationship n'omuwala naye nga mbala oli sooka oleke wasooka n'ofuna omuntu gw'obeera naye mu relationship naye nga tomwagala nga kyenfa ng'oyagala mukwano gwe ng'olumu nteekawo n'embiranye ne tuba nga tulina obuzibu n'ono ng'oyomba n'ono gwe wakwana oli asobola okujja abatabaganye mukwane nga ntenze gwe njagala okubeera naye kati nga ye yajja n'atereeza ensonga naye nga nze kyenfa kutulako naye so mu kunyumyanga naye ndigera nga mutegeera noonya engeri gye nnaamulumba balwa ze nasooka owandiika zaalinga 5 esinya wano yonna nze nga zonna baziyuza buyuza ssebo okola wali nekyali wange okitegeera nakufriend zoninga kati ate awo siniatu nange nembuuka kyabaana bambi musomero bakola ki mwebali ate ngati nga kantegedde awo oli mukwano gwe gwasooka okwana nga yakyaliwo nga yankyala paka nakati ayinza okulu kuba yamala nakitegeera nti omulamwa gwali kyaliwe wali obala oli sigeza obwenzi bwava kwagala muntu nga nenga umutya okitegeera kati ogwo gwe gwokubiri. Ogwokusatu gubandoza mama Dante then n'oyo omukyalo oyo agwerinnya saagala dyogera omukyala wa Brunoke mukyala w'oyo omukulu omulala aliwo kati wesiwe kale gamba bwe namuggyako bwe nasanga ng'ali singo yali yakamukyawa yakulimba naye nali mutegedde kati we nasembayo okwagala weeks zirimu emu naawe osembye ogwa mulaavu wiiki emu eweddeyo okyalimu ate ndi mukwano gonkulimbe okyalimu kati tusamba dictator tusamba
Bana wasamuko. Champions League. Wasa. Nyinza. Like agenda bivaako. Sijja. Amaso mangi olaba bingi. Alinde busy nnyo kati ono kumbadde nende ebbanga liweze mwaka ndo. Ate oli omukyala w'aba Nigeria. Alima. Oli owa ddiiro. Waliwo omukazi aleeta ddiiro wano ez'aba Nigeria. Simumanyiko. Owagira. Simumanyiko oyo. Oyo simumanyi. Ndiyo mu Uganda wano. Naye munnauganda. Simanyi. Munnauganda. Kale, Chabasa Fama muwala wa inspirational speaker. Motivational speaker. Muleke nyakuddira. Kale, Waikibenda, tuze wano mu COVID. Fasta tutuuka wano mu COVID. Tugenda kuyingira COVID nga gwe president w'abayimbi. Kituufu. Ya? Tugenda kuyingira COVID awo nga gwe president. Ndowooza gwe president akyasinza osanga obuzibu because abantu wabakwatira mu kiseera we baali beetaagire nnyo. Omukulembeze nga babwetaaga abantu agenda okubabudaabudaa. Abayimbi si bangu oba abasanyusa si bangu n'abantu okutwaliza awamu si bangu bakulembera kubanga mwosanga ab'omupiira bagamba ab'omupiira si bangu buli kimwe. Ne manager wa ttiimu naye abona. Okitegeera. N'otambuza ekintu abantu ne batandika ne bagamba Waikibenda ono ekisooka waliwo abasooka ne bagamba Waikibenda president omunafu. Wakiwulirako ekyo. Bagravity ne bavaayo ne baganze Waikibenda tankulembera. Ekyo nakyo wakiwulirako. Abamasappe. Abamasappe tubayite nga bwe bali. Kale abamasappe. Nagala Waikibenda nze tankulembera. Abalala ne bagamba Waikibenda yagenda n'anona ssente. Sente n'alyandye ne bakyalibe n'agulamu n'emmotoka. Bwatuuka nogerako ne musanvu ebintu ne bitereera. Kangubuleko muganda wange. Nze omu ku bayimbi abatuddeko kweyi ntebe oba obukulembeze obwo nga nwanira ebintu biringa bisatu era bye nali nzimbiddeko tayimu yange yonna eyo nga mbagamba kimu tuzza tutya ssente mu bayimbi nga tuzeekoleredde kikulu ekyembi si kuzisaba. Kati ekyo kyekyasinga notawanyanga abantu abamu abaali balumbi nga bazze kuzikola ki kuzisaba. Ffe ka twagala policies oba ebintu mu gavumenti byeyinza oteekawo ebinaaleetera gwe omuwagizi ogende nga bwogenda olimba lwa Waikibenda olwa Bebekulu olwani ogula lugule ekitaliwo paka kitegeeza waba afunamu ne bw'oba toyingidde kati ate omuyimbi waba alina ssente agenda kwegalira abantu simanya amayumba gaffe bagatugobamu bye twayitamu byonna ebyo okitegeera naye ng'ekyembi ndowooza 50% abalala abaali awo nga bo tebakikola tebakiraba mulamwa lwaki koza abamu ne music bali bamumaze n'omuvaako okitegeera. So ensonga ezo bwe zitunira bwotyo nze ndi muyimbi akyalina emyaka emirala nga 10 katugambe naye ate oli mu kulembera abantu abamu nga ye agamba noonya kiddako okitegeera kati ngaalabira ddala tolina kyomugamba so kyalina okukola ki kwonoona linnya lyo okitegeera ate waliwo ekitiisa Waikibenda ng'okumusibako ssente kuba nze bukyangambawo nze sisabiriza okitegeera katono kenina kammala era kwenjiriza nenkola ebyange era bukyanganvaayo era byenjiriza nabyo birabwako mbiddukanya mpola mpola. So kati emboozi eyo esembyeyo gye bagamba simanya biki oyo eyali agamba gano akasajja kakutulemesa ate bulemesa mukulembeze nali mulabyeko naye nemugamba nerekerawo gaba ssente watuuka aba President Museveni. Yes. Nonga lekerawo tuwa. Lekerawo tuwa ssente teekawo ebintu ebitusobozesa okukola ssente ate nga naawe osolosoloza ki omusolo mulo era nze bwe kiba nga ssente zokka zitusobola okukola sola ve nja kuba mwavu kuba nze sikimanyi kukikola okitegeera bagamba oli soft nnyo nina principles bali nodda tebagala gravity aveeyo agamba enzo Benda tankulembera n'ogambe awo tumufa akajja mmala akitegeera bagala Benda tankulembera fala gwe kikyoyogera byetubaddemu emyaka egyo gyonna bikyusiza ki okitegeera byetubaddemu emyaka egyo gyonna paka kati tewali bukulembeze kututte kintu mumazi kitegeeza gye nkola tekyakola ki tegenda tuyamba alina obeera wa alina obeera fala ayiseewo ekintu kati nze nali nsazeewo mbeera fala gujjanga omuvumba ebina byeyagala kasita tutuula
Nitushituka neddobozi nga tulina liki limu government nekyusa ebintu ebimu naye ne bigaana tewali kyakyuka era yaŋŋamba kimu omukulembeze human bwamugana tota mutu wase human you're here abusing the system the schools you went to, this is the system that took you jukira baba bakozeeko research kati abakimanyi wasomerako ne kubeerere nga mzee insirise ninga nze nali nzije ebisobya agamba yudono n'okudono nimuga blood mulekera okugaba obusente tekawo ebintu ebinatusobozesa naye ate nga copyright tekawo commission nga bwolaba sports waliwo atuula mu office bakabagita cabinet atuulaawo n'ateeseza aba sports sente neziflowinga paka ki wansi neziteekawo systems si kugenda ate kukwasa abantu cash naye awo oba olemaza system anti kati gwe system bwetalemala netutabaira baavu aye tufugirwa kyekyo byebyo bro inkakane bubanga tugenda tukyanyumya emboozi kubanga ebintu byo bingi nnyo ebintu byo bingi natukyanyumya emboozi yaffe muwagizi wa Arsenal kulwe awedde emirimu abatendesi basene tuli babiri munsi ate onanyumya ati bakuba nnyo ate batukuba nnyo kati oŋŋamba kiyinza ali mu top 4 bali kugamba Arsenal ina abatendesi babiri omu ali mu Uganda omulala agitendeka oba notisi zo naziweereza atya gujabira lumundi kusomera kugambe kati kigenda fuluma bwekitambule bwekiti olabe nga ate timu bwete bwekoze ekitambule naye nga otendesi tuli babiri Waikibenda mu Uganda naye ateta muki eri mu Bungereza maye waliwo omusajja emu yayogera twali twogera naye oyo mwana mbeka toyina kubanga ngo basindika mu studio ko wasindika erasha ayina mpaka akulakulanyisa mbega oyo mwana mbega omwana mugezi ate muyiribiri tatudde n'omukisa sonago gulina okubeera kale Waikibenda twagala kubalira abantu ennyimba mukaaga mugenda kwogerako bayire mugenda kwogerako ne Waikibenda abali abawuliza mugenda kwogerako naye Waikibenda ku noti 323 eri ayina kyamubuuza noti 4 noti jala kubuuza ku Samathas Walukaga kakati mulekwa mkwano gwaffe oyo bambi yafiiriddwa tukumirirwako era taata waffe omulemirembe abamu ku ffe twabadde muzituwa tetwasobodde kubaawo naye nga nkimanyi twabadde represented n'abayimbi ab'enjawulo mwoyo mwabaddewo kakati no kyokola ampuliriza ali yawuliriza Samathas Walukaga tugende tumunazeeke jukira tugenda okuyingira concert nga olina amabanja kati Freedom City gyali olunaku olwokutaano gyagenda okubanga akubira endongo mukwano gwange nsobola okujja n'omukubagiza tumuwagire abantu bagenda kwera bangi nnyo ne Waikibenda najja kubeerayo ate nga nakusomesa 26 ku Lwomukaaga ali ku Afro Club e Kasangati gyagenda okubanga akubira endongo ku Sunday agende emityana ku Gombolola tugende tuwagire Samathas Walukaga meya wa Kyengera Town Council mujje tumuwagire mu ngeri yonna gye tusobola bwetyo kyokka tusobola omukolera kuba ate bwe tumaliriza no batugala ali mukomera alimida kijja kuba tekinyumaamu tekijja kunyumaamu kale mujje tuwagire mu style mukitegedde bulungi nnyo Waikibenda twagala okubala ennyimba mukaaga kayimba kyakali ku namba mukaaga and why obuyimba bw'omukaaga obusinga okunyumira bwowuliriza ennaku zino namba mukaaga wa kibeera kino kyennyini ekiriwo mwana muwala ono ansanyusako kimu ayiribira ddala nga musajja tatudde bamuyita Spice Diana ne batutadde ye namba mukaaga ladies and gentlemen ampuliriza batutadde Spice Diana oba kigula luggi Spice Diana star girl yakatuwadde Waikibenda's number 6 ampuliriza ku celebrities big 6 at 6 number 5 omwana omuyimbi omuwala akoze obulungi omwaka guno oguwedde ali wamu ne Fix for Maker Azawi Maje kayimba nkagala nnyo
Bakaita Maje Azawi Big Tune. Ne King Kong ya manyidwa nga Fik for Maker ampoliza ka bakaita Maje kuchamba safa make kaimba ka Wake Benda ko kutano Big 6 at 6 nyimba ze mukage singo kumunyumira ampoliza faster kunamba nya mwana muimbi mupya era munyumirwa nnyo ne manager we chali wange nnyo naye kana kaimba kanyumira nnyo munyimba ze bamwita Liam Voice na kaimba Love Olinonya okanaga ndewe kali yaman baga jawana kamu ko banaka jaiva gambye kaimba kanoge kali kunamba nya singo kubanga bo munyumira mpuliriza neni na nga sinagenda kuwa abantu ngenda kuwa ko ku bantu masawo kiti kye madembuza uyo mwana wesi wano ali waddamu n'omulabako mujine emyaka gye kikulu namulabako akulidde ddala akyanyirira nga lulyera ndayiike kati awo ogambira nti ddala omwana olimba tolidde oluweddeko laavu olinoonya gwe brad omwana bidala nnyo kati bidala firimu sina ya mazasi ntiisa bamubuuzizaako dda kati atalina osobola okugumamuko onamufuna ku Instagram abeerayo ne ku YouTube naye nga alina ekyomugamba nyiga noti nyemu nnya 3 noti 3 noti no 3 noti 7 noti 3 ya WhatsApp teekako kibuuzo kibeere mbufunze ate otukire ku nsonga naye nga yasobola kutegeeza na amirwa mayagala nnyo ebyowenze ne George kale munange okay tulamisizaako mukwano mullo olumonde gwosimya amala tosoggola manji benda wai ogenda goba ku lediyo mwabakadde oba mwabakadde mwabaki ekibiina kikule kale mbadde nsaba omubuuze akubulira oli musajja oba oli mukazi mubuuze gwe mubuuze sebo oli mukazi oba musajja kati gwe mubuulire gwowulidde eki gwakibenda owulidde eki lwaki onteeka mu tageti ate ogambye sebo nasose neŋŋamba nnyabo kikomando onolobooza katonda yagoyerabira naye tegenda bagaita kikomando Bad Bobi Wine lwaki akayimba ako kalondo byeyo akayimba ako zezimu ku nyimba zetwali tuwandiika mu ssomero tobimanye ebyesomero twawandikanga ennyimba z'abantu nakacali kange bakayitanga Bizman yanjagaza nnyo Bobi Wine so nga alina ennyimba ze lero olumba lwe yasinga mu performing awo mu kiraasi natutiisatiisa omwana so olumba ndwagala nnyo ne message ezamunya amaanyi so kubeerawo nomanya nti maani buli kimu tekirina ttambula bulungi gwokunyumirwa so it's a very bwokifuna kikole kirye naye baako nekoteeka ebbali wezimbe maani kyabasafama nyongera okujjukiza okunywa ka personal lager nkugamba nnyo personal lager ekyokunywa ekyabawanguzi kinoonye maduuka mu bbaara mu supermarket gamba njagala personal lager kyekinywa kyabawanguzi abantu abamanyi ekyaddaka abantu abamanyi kyebaagala ate abamanyi ebigenda mu maaso personal stantol bagayita kanzunzu bamuyita King Kong Fit for Maker akayimba ka Wake Benda kali ku namba 2 obuyimba obusinga okubanga bumutambulisa obulamu Wake Benda tunatera okubanga tumaliriza eyo lunaku lwolwaleero kwebaza ka session kabadde ka session kasufu nnyo kuba gye twatandikidde eri there's been a lot of things betwogeddeko naye waliwo omwana ali eyo agamba abaana omanye ennaku zino waliwo abagenda n'agamba kantunde n'ewaffe ntunde n'ettaka
because njagala kuyingira industry. Oli n'agamba sijja na kusoma ya n'adduka n'aganze nyingidde kuyimba, nyingidde kuzannya katemba, nyingidde kuzannya film bwe bityo n'agaana bugaanyi. Sigambye obusobozi tebuliiwo wabula n'agaana. Yogerako n'omuvubuka oyo yali yawuliriza essaawa eno. Omuvubuka oyo awulira nti kino ekintu kye tukola kyagala. Njagala sooka omumanyisa nti kisoboka. Teweetaaga kusookera ddala, teweetaaga va mu ssomero bw'oba olina obusobozi obusoma. Eyandivudde mu ssomero yandibadde nti waayo fees tezikola ki? Teziriiwo. Naye taata waba akyalina okuweerera. Ne waba akufite mu ssomero kikaaki naye ng'osobola ofuna education, sooka omala okusoma. Ebintu ebirungi ebiseera ebisinga bijja mu time yabyo. Tugezanga n'obuuka stage okitegeera. Ojjafundikira ozzeeyo. Ate kikuzzaayo nga nekyobadde olubiri oyinza okuba tokifunye. So stage togibuuka. Waliwo n'oyo omuvubuka ye talina fees, alina kataka, ayagala Katonda ayingira endongo, kuddiramu tokikola. Lwaki? Kuba waliyo dictator, waliyo abalala bangi ayagala music omuki omulungi. Singa ofuba n'olaba n'ogenda n'okwasaganya ku bantu abalina taachi ennungi ne bakuyiyiza ennyimba ennungi, teri kisinga social capital emikwano. So mukole emikwano nga tonaba natandika nze ndowooza kuteekayo music wo simanya dictator nzanya. Soko okole network ye emikwano. Kola network yo soko okole emikwano. Kuba abamu munaife mikwano gye gitwebezezaawo bbanga liddene nnyo okitegeera. So kiteri kisinga ekyo. Ebiseera ebisinga bagamba omuntu omugagga alina emikwano yasinga obugagga. Si alina ssente kuba ssente zo tukola nkole. Naye omukwana akubeererawo mu ssaawa eyo embi n'akuwa idea oba n'atuuka nga agamba oyo omwana oyo aba ayimbawo mu kokisudi gwe babatwala oyo abakyaliwo okitegeera. Kuba wabeerawo options nyingi naye n'alonda gwe. So yaman kyenyinza okubagamba nakwekiririzaamu. Dictator Waikibenda oba nitagenda kukkirizamu nga gwe tewekkiririzaamu. Si kulinnya abantu mukamwa naye kwekiririzaamu. Buli kyokola okimanyi kijja mmala kigguke. Mugatire wamu n'oyo alowooza nti alina kyalina osooka oteeka ku mutwe muli enjaga ng'ebiki okusobola okikuba. Bagamba tosobola kikuba nga tolinaako bintu ku mutwe. Era ensonga nkulu nnyo muganda wange kuba nze kamwa koogera ndi mu myaka gigenda kuba 6 mu September. Mbaddewo emyaka egyo gyonna nkuba disco yange stage nzibuukirako naye nzituulako bugina kyenkoze naye ng'omutwe mukalu okitegeera. Siriiwo sikikuba okitegeera. Siyimba bulungi sente nzikola. So gufaaki. So lekerawo okukkiriza nti endongo oba bizinensi yaffe etambulirako ebyo ebiragalalagala nedda. Osobola obaawo n'okola ekintu kyo ne kinyuma ate abawagizi baagala birungi. Gwe beera gwe okitegeera togezaako okoppereza tomanyi oli byayita mukola ki kutuuka awo gwe kola ekikyo. Ate ebiseera ebisinga bw'oba oli original nga tokozezaako simanya enyambala njagala yoono simanya njogera njagala kwogera ng'ono. Be yourself. Abantu bajja kwagala nga bwoli okitegeera. Toyanza n'ebigambo ebyo Waikibenda. What's your favorite color? Black. Kasita ofuluma na color ya black kiba kizibu nnyo bagimanyi ng'ey'okuziika. Ekinjagaza black nno kizibu kuba saagala nnyo ebintu byakulobooleza nnyo ngoye. Black egenderako ebintu ebisinga. Black bwebeerawo byanguwamu. So black is my favorite. Baali bakwatiddeko mbwenzi. Kuba nze siri mwenzi. Kale baali bakwatiddeko ng'osaalimba girlfriend n'akakwata ka message atata. Ka message ko yakakwata. Bakukwata. Naye ombitereza ntonkwatira mu nsobi ebyo. Oli mukola Justin. Ali sina kye naakoza basajja. Justin big up for yourself my brother. Kale Waikibenda abantu banjulira akayimba akapya tuve na wano. Bana inamba emu ku countdown yaffe 6 at 6 na dictator Mark wano wenyini. Namba emu bagiita abeeyo olwange lwennyini Waikibenda banaye mukanyumirwe era mwetaleeyo najje muli yama. Mwebale kukyalirako. Mwebale kukyalirako. Katonda akutukuumire. Amin. Batudeyo neerasha ssemu. Oba togenda. Nagala kuyimba. 88.8 CBS FM.